Butyo mbalamusizaako banjabale bassebo kansule nti muli bulungi buli omujja onsinzira okola akatambi kano gyekana kusanga olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 29 ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 bwetyo omwaka nno tuli mu kuguwalabanya yetunatuukira ogufundikira mukama mwana abatukingiriza okufundikira otherwise speed yesusse ate nga tetunnakyakola manyi omugenzi basudde yayiba basi dunia ekitundu ekyokubiri naye bannayuganda basinga obungi temuwa amakulu oluyimba olwo naye bwe munaaba muwadde oluyimba amakulu ekitundu ekyokubiri kibayita basi dunia mujja kutegeera nti abasajja baali balanzi era bayimba ku biki ebigenda okubeera mu ggwanga n'okutuuka olwaliro era y'ensonga lwaki abayimbi abamu baafa nga temanyi nti lwaki bafudde bano abasajja bamanyirawo mu ntandikwa nti abayimbi babuusa abantu bo nga baali balina okusiba information y'ensonga lwaki bajjawo abayimbi ab'omugaso mpolampola mwe temwakimanya naye sibadde entandikwa ya video y'olwaliro nga bulijjo nsooka babuuzako besiba nabo okwetola ensi mbulamusizaako banyabale basebo kansumenti muli bulungi mujja balabanya mutuusako engalo abali mu America buli kibuga n'essaza mbulamusizaako abali mu Canada buli kibuga n'essaza mbulamusizaako abali mu Bungereza buli kitundu kyonna ekikola eggwanga lya Bungereza nkulamusizaako oba oli mu Northern Ireland oba oli mu Ireland oba oli Scotland oba oli Wales oba oli UK nyini nkulamusizaako kansumenti oli bulungi webale kukola bwenvawo nembuuzaako bali kusimazinga bali mbulamusizaako banyabala basiba kansumenti buli bulungi mujje bala kujja mutuusaako engalo mwebale kukola mwenna bali mu Europe mbaagala nnyo nfubutukawo nengenda mu Asia mbulamusizaako bannayuganda mwenna bali mu Asia kansumenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kubeera mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo temujjangu okuba bali Middle East mbatumiddeko buli nsi w'osinzira okola akatambi kano kansumenti oli bulungi nkwagala nnyo bweva Middle East mbanyolekedde Africa mbalamusizaako mwenna bannayuganda bali mu Africa kansumenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kubeera ddala bali mu South Africa wansi awo mbalowoozaako nnyo olw'embeera gye muyitamu etannaggwa naye nga ate tewali kyakukola enywera yerima ebbanga mbaddeyo ddene mmanyi kikiri yonna kikibasobola naye tubasabira nnyo bali mu South Africa mukaba bakingiriza bweva mu South Africa ne mu Africa yonna mbanjolekedde Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gyesinza okukola akatambi kano ng'oli mu Uganda kansumenti oli bulungi webale kukola webale kubeeramu nkwagala nnyo abali mu Mambuka mu Maserengeta mu bukiikadde mu bukiikakkono saako abali mu Buganda wakati mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbatumiddeko nnyo abali mu Makaaga mu ku TV gaggadde ku masimu ag'enjawulo nga muli mu bibanda muli mu station muli wamu wonna wooli abali ku boda stages abali mu taxi abali mu barracks ez'enjawulo abali mu malwaliro saako nammwe abalamuzi bannamateeka ne bannayuganda mwenna ne bassentebe bonna abapya baladdwa mu ggwanga lyonna mbatumiddeko bwe mmala babuuzaako ngenda kusaba ntambuliza akatambi kano tuli ku akawunti page nazeesomywa tuli ku akawunti abantu abasinga obungi obwenyi bw'ekitabu mumanyi obuvuyo obuliko tebukyatambula nnyo neffe bwe twasiga tetusobola kuvaawo kati ngenda kusaba tokwatibwa kisa tokwatibwa nnugu saasanya akatambi kano olina option abantu 10 kyengirako mwenda kamu akasigadde wakati ku page yo oba akawunti yo ate alina muguukiriro oba access ajja kubalabira ku akawunti oba page yo bwetyo bwe tusaasanya information bwe mwala okusaba okusaasanya information ye bwetyo ngenda kusaba ompite president Robert Kyagulanyi Ssentamu ompite leader of opposition Mukulu Joel Ssenyonyi general secretary bakulembeze wa national platform ne bannabyabufuzi bonna bannaddiini ne bannayuganda bonna abaagala emirembe mu ggwanga bere katambi kano nsaba ompitire wano Muhoozi Kanyarugaba Daily Drinking General nsaba ompite Muhoozi Kanyarugaba Daily Drinking General kitaawe Ennyanda Yusuferi bere katambi kano bannayuganda bonna n'ebibiina ebirwanira eddembe mu nsi yonna bere katambi kano tugenda katandika mpola era sigenda balwisaawo olw'okuba nti obudde tulina butono saagala balwisa leero sina kalawo kengenda kukuba sina kalawo kengenda kukuba okujjako okubategeeza nti embeera bweri mu Uganda eggaye ensonga zitandise okuva otukola ki wetuzitegeerera genda buterevu ku video eyatuleese saagala tuweewo alright okusookera ddala ebintu bingi ebiri mu kutambula mu Uganda naye njagala bagamba diversions nyingi ze bakulyetinze ne stunts mu Uganda muzegendereze nnyo diversion nyingi ne stunts ezikulyetingiddwa muzegendereze nnyo okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda bonna abakedde ku makya olunaku lwajjo ne bakkira obubox okulonda bassentebe baabwe ab'ebyalo
wonna gye mwalonze muyogeyoge okuba nti mwawangudde ababbiddwa nga bulijjo nammwe mukama bakengerize naye tubadde tulwanagana n'ekintu kino nti obululu tebuli mu makulu nga bamuluza tusaaga kati akalulu k'ebox bakabba nti basibaggira fomu ne bazibuza nga tebazirina naye naako omugonke nyine bakabuzizza naye nga nagenza okukola survey n'okunoonyereza nti we batadde nnyo resistance okubba obubbi ekyere family ya Museveni era nnyo interest ndala kuba chairman abo mu kugula amataka n'okukola endagaano z'ekifere n'okuba nti ba chairman abo badde babakolera nnyo omulimu gw'okubabegera nga bakolanga ba PIN Parish Intelligence Network wakitegeera pa PIN Parish Intelligence what network nga balemeddeko ennyo nga baba wangulire amagye ne police ne balemerako ne balangirira abaabwe mutegere nti oyo si mulungi wakolagana nabo apenenga mwenna abawangudde mukama bakengerize ekintu ekyo nno temulooza nti kitono okuva lwe twatandika okulonda akalulu ka local council twasookera mu bakyala abakyala ne mukuba Museveni musuula wansi n'anyiiga bwe yanyiize kye nabagambye kyonna kye bagenda okukola mwakirabage bagenda kuleeta amagye poliisi bakyankalanye bakifeesi nakyo bakikoze naye balemeddwa okuba nti abantu badde bangi nnyo tebabasobozesa kukola fujjo akalu k'abasentebe ne katukola olunaku lwajjo ne kalondebwa ffe mu bitundu bye tumanyi gye tulina stronghold era twawangudde yonna kiba kitegeeza n'okuluka kw'abasentebe era national platform yeeriisizza nkuuli era kyovula tewali era ne beewaana kuba bakimanyi nti baakubiddwa awo naye we baatutte obuyinza nga baatutte butuuzi wazina nnyondo mbabudde ekituufu ekyabaddewo naye nga bamanyi kati kino kikulaga era kikulaga butereevu nti Simon Mugenyi Bakama ekituufu akimanyi NRM ekituufu ekimanyi ne Museveni nnyini akimanyi era bali mu kuyomba babuuza abasajja bonna Christopher Damulira babuuza Emma Kuteesa ssente zetwabwe zasooka mu 20 zemwateeka ku bukyalo buli wali ghetto structure zonna ssente zino zaakola ki okutuuka nti baatokobya akalulu buli wamu wonna mu Kampala Mukono Wakiso mu Buganda wonna bwe kiba nga kubalira ku 100 NRM yafunyeeko 5% 95% babakubiddewo kati Museveni nekimunyiza abuuza kiki kubanga Museveni kyatayagala kwe kumulaga nti teyawangula naye nga ate yabba mubbi kati legitimacy leesa obuzibu baamukuba ku bukiiko abakyala bonna bamukubye ku kero siwono basente bonna basinga obwe bamukubye kati kino kiba kyexposinga legitimacy ye yeteekako mwe yawangula kubanga kino kiraga butereevu nti kooti y'abantu yalaze ensi yonna international community nti ffe tetulondangako Museveni twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye mu kukyankalanya kali akaruka president n'akabba yali amanyi nti amaanyi abantu agabamazeemu tebagenda kuddamu kulonda bintu byakulonda tebagenda bibeeramu era ng'amanyi ebbanga lye batadde ssente ku social media ku mainstream media ku bannamawulire ku bloggers ku youtubers okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ku ground omusajja takyaliyo kyabeewunyisizza ku social media ku TV baganyo biteekako nga batya nnyo nga bayimba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bayimba national platform bayimba people baga lindako kati Museveni nanyoka naga kikino kitulaba omanyi nti nanyumbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owenzika ngo yamuyambe ekkiriza mwato bakaluka president nedira fomu nezibula ne mwerangirira ne kati local government wala LC1 zabalaze nti tewali yalonda Museveni era legitimacy teriiwo ate wango tolina LC1 kiba kitegeeza tona kyokola wano chairman LC1 yatandikirwako intelligence wansi chairman LC1 yatandikirwako abantu okubeerawo kwabwe mu bintu byonna bachairman bakola n'okuma bantu chairman LC1 bwanga tomulina nga yakuvuddeko kiba kitegeeza nti system ye etandise okuyeba era eyiika era esigaddeko obusigazi kumenya. Ladies and gentlemen, government ya Nyando Yosoferi yagwadda bannayuganda bamutamanyi era nga ye ng'oggyeko ni gye bali bagamba bagenda Sweden wa mu America wa ne gyanaddukira wajje banaddukira Tanzania yategeka dda yonna bw'obuuza omuntu aje Tanzania nakuwa Museveni gye yategeka baategeka era eyo kigambibwa nti we wali n'ebijja gy'ayinza okuteeka abantu abalaba bafudde kati yoyo akimanyi nti abantu bakola kibaamukowadda era akimanyi kati bw'olaba embeera kiba kikutegeeza nti w'okutenyweza togwa mu maanyi so kyabatiisizza dda era bakimanyi bulungi nnyo nti yabalonda esigire kandi olukubaza mwenna abagenza okulonda n'abawangudde
bebabye mukama yamanyi nekiraga bulazi nti fe okulonda twakuwangudde mu ngeri yonna esoboka kale njalo bebaza era otuvudde obulungi nnyo kati bwe tumala okuvaawo awo njala tugende buterevu ku video yetuleese Consultant Mr. President atuuse naye nga sinagenda wala nnyo Honorable Margaret Namugga abasajja bamuli bubi baagala mutta nga mbadde nganzi ya mu security alert nti yebereremu naye kenyini yabaddeko mu lutalo nalwerabirako nafuna ne information confirming nti baagala mutta bubeera buli azamanya nnyo gena mu video okugimtandika nga sinazanya obubaka bwe ensi okutegeera mbeera kimwali kansokenza nnyo obubaka bwa Honorable Margaret Namugga mu kutegeera ensi yonse nga bafunye obuzibu abamutusizaako obuzibu ensi bategeera yoyo bannanga okusirika tekinyamba leero nsaba ensonga zino ensi zitegeere bulungi ku lutalo luli Ssembabule era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Aruna Kyeyuna Kasolo Anifa Kawoya Bangirana Faizo Seruwaji ne Dezi Byuma olutalo lw'e Ssembabule lwava okuva mu kalulu embiranye yaliwo mu kalulu mwalaba enzibwa gye twabbibwamu n'amagye ge baatuteekamu era obutemu obwo bwali bulina kukolebwa mu biseera by'akalulu njagala bategeeza bwe twamala akalulu mission teyaggweeraawo emyezi 5 egyaliwo nga tumaze akalulu baasigala batadde drone mu field ne bakifeesi ne basigala nga bannoonya era bwe tulaku Honorable Nakimuli lwe bamuleta ku parliament nasanga Honorable Kasolo ne mugamba Honorable Kasolo waliwo embeera etambula Ssembabule ey'okufuna bakifeesi bankuba amasasi naye ogimanyiiko ne mugamba meeting ezimu zaatuliwako ku hoteliyo endala ne zitulibwa e Bukomansimbi endala ne bazitwala e Lwengo ebyantonde endala zibadde nga zituula waddeezi so njagala okutegeeza eggwanga olwaleero babadde balina pulaani y'emu baleese bakifeesi nga bwe mbagambye wali ekamuli ewaffe ku kyalo nga bambadde obukookolo kaakati ne wabankwenaga nti Honorable Namugga nsaba weegendereze wano tulina abakyama tegubamalidde ne baleeta aba-SFC n'abaleeta ewaffe ku kyalo ekamuli mu kalulu k'obwa chairman kenyenza okulonda ng'omutuuze incidentally bwe nafunye information mu nnyumba ezibaddewo nembako ennyumba mwe neekwese mwembadde kaakati bwe bamaze okukola effujjo lyabwe lyonna lyonna lye bakoze neevaamu mu kimugunyu mpolampola bakomyewo bakubya abantu emiggo ku kyalo era njagala bategeeza abamu ku basharpshooter baabwe ababiri basuzewo omuvu wa kansala gwe bayita Wahabu eyavaako gano gonna amawulire nti ate bo bennyini nga bali mu nkambi be babituwa niye ebimu tubyerabiddeko ekirungi amaloboozi agamu waliwo amaloboozi ge tulina nga beexchanginga bo bennyini so nsaba okubategeeza nsaba okutegeeza eggwanga bwabaawo ekintuuseeko embiranye eri Ssembabule yeeyo ya byabufuzi era nnyongera okutegeeza Honorable Anifa nti bakama abo banaagenda okumanya nti gwe kizibu ky'ekibiina kyo oyawudde abantu e Ssembabule tewagala twogere wagamba NRM yawanguza ebitundu 8 ku 100 lwaki ozza okubba akalulu k'erosi erosi zonna bazikuwangudde mukozesa bakifeesi mukubya abantu mukoze effujjo e Ssembabule nnyongera okusaba gavumenti mugende e Ssembabule mutaasa abantu b'e Ssembabule tuludde nga twekubira enduulu mwatuuka n'okulowoozesa eggwanga nti Ssembabule erabika eri mu nsi ya njawulo so njagala okubategeeza embiranye eriwo kati Ssembabule butemu era ajati Anifa nkubulabula nkubuulira bwe mbaako ekituukiddwako gwoseetinga pulaani zo tutemula Ssembabule zonna I have the evidence so nsaba okutegeeza eggwanga nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti Ssembabule si ya njawulo ku bitundu ebirala baalemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwe okusikiriza abantu baagala ekibiina mwe mubba ssente za PDM mwe mukwata ssente z'abakyala ne muzibba mwe mubba ssente z'abavubuka programu za gavumenti ezituuka mu bantu bwe nagezaako birondoola ntegeeza eggwanga nti zino ssente za muwamusolo lumayi nozifuna kati kyekyakuteeka ku bunkenke so nkibategeeza missoni y'olwaleero yonna ebadde yakuntemuliraawo naye bakifeesi era basuzeeyo mu field babiri basharpshooter so nsaba eggwanga lisule nga litegedde obutemu obuli e Ssembabule n'embiranye eziryo n'ebyobufuzi ebiryo ne gundi zo zemulaba ssaawa eno bata eziriyo za byabufuzi n'abantu butakkiriza nti fena tulina okuba mu kisaawe ky'ebyobufuzi
niyo nale banifa nkutegeeza effujjo lyobadde okola lyonna ekirungi kati obukakafu tubulina okoze effujjo ku bantu ate webwogiranga ngodde eno weebuzaabuza weefuula omulungi ennyo otukozeeko effujjo enkwe zonna n'obulamu obuli esemba bwe opulaninga okutta banno byonna gwe obipulaninga. Alright. Honorable ensonga azimenye bulungi nnyo baani abali mu nteekateeka eyagala omumiza omusu ate nga nali namuwako dda information ku nsonga ng'ezo. So honorable wegendereze nnyo weebereremu for information tugisaasanyiza ensi yonna kegitegeere baani abali mabega w'okwagala okusaanyaawo Uganda bwete bwetambula. Kati kansubire president mazo mutaaginga general secretary family ya Honorable Mwanga Kivumbi n'abantu bonna bana Uganda njagala mu nsabye mu video mu gitambuze nga sinagenda mu maaso njala kubaza ba comrade ne bana Uganda mwenna bagala enkyukakyuka abasala video zange zino ne muzitaya ku mikutu enjenjawulo mwebale kutambuza information njagala obebaza abasala muzitaya ku TikTok mwebale nyo balire ddala abaziteeka ku Facebook abazisharinga mu WhatsApp group ne mutambuza information mwebale nyo balire ddala n'abakola research mwebale nyo balire ddala kubanga mukola omulimu ogwo kali ngenda kusaba ontambulize video eno era njala tuwa kisokobaza mwenna abadde abanja Honorable Mwanga Kivumbi okuvuleba mu apangina kuzo mwezi 17 omwezi ogwedde mpaka lwe waletidwa mu kooti mu ngeri y'ekimpatiira ebbanga limaze nga muwamba Honorable Mwanga Kivumbi babadde bamukweka ekasenye ku SFC Balakisa SFC gye bamuteeka bwemukubye nnyo omulanga olwaliro ku masawa zibadde nga kuba balooye badde bakedde kugenda ku High Court okuripootingayo oluvannyuma lw'okuba nti kooti yasaba poliisi ejjennyonnyole wa Honorable Mwanga Kivumbi gyali poliisi n'egamba yotera banko Mwanga Kivumbi era temulina mu custody yayo. Olunaku lwajjo amagye ne gagamba nti nago tegayina Mwanga Kivumbi mu custody yago yonna gye galina era eno statement bwete bwesoma statement so yesoma bwete in statement ya number 10 that in response to paragraph 9 and 10 of the supporting affidavit, I have personally cross-checked with all gazetted detention facilities under the control of Uganda People's Defense Forces. I confirm that the applicant is not and has never been in the custody of the Uganda People's Defense Forces at any material time. Kati nga amaje geganye ntegayina Honorable Mwanga Kivumbi, polisi ya mweganye nga nyamulina nga muhozi ya mulina. Kati bwanga amaje geganye Mwanga Kivumbi, polisi ne mwegana nga tamanyikiddwako wali. Ebintu bino mubirabanga ebyokuzanya abantu bangi ababuliziddwawo ne battibwa mu ngeri y'ekyono ne bweti kati kamala okwabya state nze njabye ngende. Bannamateeka babadde bagenze ku High Court kumacha okuteekayo okusaba kwabwe n'abakubira essimu ne bagamba nti Honorable Mwanga Kivumbi bamutadde ku poliisi y'e Nateete. Eno yabadde information. Eno video esose ku macha gye tubagambye. Nti bamusudde ku polisi yawa ku polisi y'e Nateete. Kati bamusudde ku polisi y'e Nateete bannamateeka badde balina ogenda ku speed ey'ekitalo ogenda okulaba kyekibadde wasanze Honorable bamutadde mu motoka zimutwala mpaka Egomba. Bamutuusizza Egomba eno embeera ebaddewo nga bamutwala Egomba zino motoka si za polisi motoka za JAT ekulaga ne SFC bwe batebadde bamutwala.
Haba tebadde bamutwala omutwala eggomba okulaba biki bagenda okubeerayo. Wano abadde atuusiddwa kino kyekifaananyi bw'ati babadde afaanana le bamuleetedde mu masiki musajja wattu ng'asaze ne weight olaba abadde bamuleese balaba tosobola kumanya ono feesi yo bayaani tosobola bamanya baani abambaddeko naye nga bamuleese bw'ati bwafaana musajja wattu ng'asaze ne weight era wano bw'ati bw'atuukidde. Bwate bamutusiza mu kooti n'ayingira kooti. Kati ekisinga okwewuunyisa kyenjagala musooke mutegeere bw'atuuse mu kooti emisango gye bamusomedde emisango nga tegitegeere mbu yakuma omuliro mu bantu ng'ali mu maka ge era bamuvunaana okuba nti alina akabinja akaagala okwegeza okuggyako gavumenti ya Museveni mbwe yalondebwa abantu gy'emisango giringa ebiri gye bamuvunaanye mbu okuma omuliro mu bantu byali mu maka ge n'okuba nti alidinga akabinja akaagala okujja gavumenti ya Museveni gy'emisango esatu egimuvunaaniddwa. Kati emisango egyo bamaze ogimusomera bannamateeka ne bateekayo empapula zonna ezeetaagisa okweyimirirwa ku lw'ensonga nti emisango egyo gya muntu gyakwemera si gya naggomola. Omulamuzi n'omuwabi wa gavumenti ne bakola ki ne batasobola muwa beyiro. Kati ngenda video egenda tandikira nze ngenda ku exposing system naye before nga sinagenda maaso abadde bangobera ngambwa update nti ona Mwanga Kivumbi ali Kasenyi na Sembyo Bagamba nti yabadde ku Safe House eri wakati wa State House yeri Nakasero ne ku Okero House saako ne Safe House eri wakati wa State House Nakasero Okero House ne ku Serena ku Imperial Hotel wano wagondoze Kampala Kilabu kati awo mu kitundu wali Safe House bamujje omujjo mu droppinga awo enatete kati mbadde nze mbagamba nti Mwanga Kivumbi lunaku lwe bamukwata baamukuba nnyo era ne bagande badde bakyamu obujjanjabi kati kyenjagala osooka okonfirming nti nabagamba information njalo uli ku munamateeka baddeyo Seggona akali amaggwa ng'akubuulira Mwanga Kivumbi yennyini mu kkooti ayogedde kyenjagala osooka mu statement nti bamukubulira okonfirming. Musiba ategeezezza kkooti nti yakubwa n'ataywa bujjanjabi bumala timwetaagisa okukola scan ey'omutwe batusaba aweebwe okweyimirirwa ateebwe. Gavumenti negamba nti bagiwe obudde badde esabye endowooza bagiwe ne bwe bwa nkya esobole okwanukula. Netulowooza nakyo kibadde tekyetaagisa kubanga bo bamukuumye. Ekyenjagala osooka oli ekyekino wano z'omwezi 10 okutuusa olwaleero nga mpaku z'omwezi ekyo. Musiba ategeezezza kkooti nti yakubwa n'ataywa bujjanjabi bumala timwetaagisa okukola scan ey'omutwe batusaba aweebwe okweyimirirwa ateebwe. Gavumenti negamba nti bagiwe obudde badde esabye endowooza bagiwe ne bwe bwa nkya esobole okwanukula. Netulowooza nakyo kibadde tekyetaagisa kubanga bo bamukuumye okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuusa olwaleero nga mpaku z'omwezi 29 umenya amateeka ekkomera erimenya amateeka. Alright, kati esaagala tugendeyo nnyo. Ekikulu kya byonna kyekirwa omulamuzi bw'aganye okuwa Honorable Mwanga Kivumbi beyiro ku kkooti okwo tekubaddeko abasajja ba prisons babiri nga tewali motoka prisons. Ompulya bulungi nnyo nti ye omulamuzi bw'aganye okuwa beyiro omulamuzi n'agamba nti bajja mmuzange ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana mu kkooti. Wabula omulamuzi bw'abadde asindika Honorable Mwanga Kivumbi ng'amugambye tagenda kweyimirirwa tabuulidde balooya tabuulidde ggwanga
tabulidde baganda ba Muwanga Kivumbi n'abadde bazzo mwemira komera ki honale Muwanga Kivumbi gya musindise mumpulize bulungi nnyo omulamuzi tayogedde komera gya sindise kwa limanda honale Muwanga Kivumbi kati ka video etandise video ekoze ekyo video etandise omulamuzi mateeka bobanga ogenda kulimandinga omuntu omugambo ojja kudda mu ndadango yebaddaze obagamba bail application eganye ojja kudda ngena kuzomwezi gweziti nkusindise mu komera ejindi obeere mpaka runodda omulamuzi ta mentioninze komera mu asibide Muwanga Kivumbi mpaka nakuzomwezi 11 bwamazo musindika mpaka nga 11 abadde ino mukwasa aba prison mpulira bulungi nnyo abadde ino mukwasa aba prison but unfortunately kukomera tewabadde omotoka ya prison wadde neji name tewabadde aba prison abadde ababiri ndoza abadde babaze kubeerawo bezi ku court nga tewali omotoka ya prison yategedde wajiba mututte ndi wano ku exposing a system olale Muwanga Kivumbi bamujjeeyo bamulese direct ku police Natete mu dakiika nga 45 bayinza okuba mujjeewo naye nga bamutuusiriza Natete era ndowooza wemalira okwogera ebigambo manyi kwe bali bagenda mupakula bamuzeeyo Kasenye ku muki ku barracks ya SFC Muwanga Kivumbi tali mu komera lyonna is not anywhere in any prison kubanga ffe tulina abantu baffe bali makomera gonna amakomera gonna agamanyikiddwa okuli Luzira okuli Kitalya kuli ne tugezezaako okukola contact nga baga nteriyo Muwanga Kivumbi then tugezaako okunoonya ku ground nze wenfunde information ne bangamba nti omusajja wamulese Natete era emmotoka zikyaliwo nze balinda buzibe bamukwata omuntu wamuzeeyo Kasenyi oba omuntu wali ku State House waggulu kati such impunity you arrest someone you present someone the courts of law then again you kidnap him you take him into your own hands instead of taking him to the prison. So the international community and all international embassies in Uganda, you are watching while democracy is abused in Uganda. There are so many people who are suffering and those who are not known. Leave apart one Muwanga Kivumbi and others. There are so many Ugandans who are not known publicly. Who have been missing, killed, buried in unknown destinations. Can you imagine? You present someone in the court who had spent 19 days without any trace. Even the High Court dismisses where he is. The Uganda Police Services, they dismissed where he is. UPDF also dismisses where he is. The Attorney General also. But unknown gangs, they produce a gentleman at Natete Police Station. From there, they produce him at what? In Butambala Court. From Butambala Court, then they whisk him away. Now he's at Natete Police Station. They're waiting, maybe later in the evening, they take him back to either to Kasenyi, SFC military barracks, or they take him in the middle of the city, between the State House of Nakasero, Okero House, and the Imperial Royal. There is a safe house there. So, the world is watching. Democracy is rotting in Uganda, but everyone is quiet. So, Mr. President, General Secretary of Opposition, Honorable Muwanga Kivumbi talina komera yali mu Uganda. When mudakiika wenzijidde ku mpewo ngali Natete, ku polisi ye Natete. Nakatayiza okuba akyaliwo nga bagenda kulinda obudde buke bamuvuge bamutwale either Kasenyi oba wali waggulu embagambye. So njagadde ensi etegeere nti Honorable Muwanga Kivumbi tali mu komera lyonna mu Uganda. Mudakiika wenzijidde ku mpewo abadde ali Natete ku police station. Nebuuza omulamuzi owotya ensala nti omuntu omusindise ku alimanda nga toyogedde komera ng'era totegedde nti mateeka omuntu bw'omugata omusindise ku limanda prison yeyina obuyinza okutwala omuntu oyo n'omulekera abatujji ne bakwata kitegeeza nti ne kooti eno omulamuzi amadde mu musango guno yennyini bamukubidde essimu okujja okutuuza omusango ogwo kooti yali terina kutuula n'okwata omusajja n'omuwa jati mu constitution Uganda jati temanyikiddwako nti esobola okuhondolinga abasirika abantu.
nchiddamu Honorable Mwanga Kivumbi tali mu kkomera lyonna erya Uganda mu ddakiika 4 okutuuka kati abadde akyali ku poliisi Nateete nga balinda obudde buzibe muvuge bamutwale either e Kasenyi mu barracks ya SFC oba muze mu safe house eri waggulu gye mbagambye taliyo kinayinza kiwakanya ng'oli comrade gw'omanyi oba omuntu omulala yenna kuba bwe nti bwe byogera ne mbiwakanya ne kati nze nkugambye kusenda ku sosi zange tali mu kkomera lyonna Nikati mateeka ki ge mukoleramu ng'omuntu asobola okwodalinga kooti n'etuula omusibe mulamuzi n'amugamba nti kusindise kwalima nga ne gy'amusindise tamanyiyo osindika otya omuntu kwalimanda gy'otayogedde kkomera nga n'abamuntu te tobamanyi kati saa zino ogende alina Tete ku poliisi mpozi nga bamujuka tebamwolengezeka naye nga tali mu kkomera lyonna okujja nga bwe mbyogere ne bayinza obbikyusa ne bamulaga nti ali mu kkomera lyonna bambamanyi balwanyisa information mbamanyi balwanyisa information kati bayinza okuga nti kati mutwale tumusuule Luzira oba tumusuule Kitalya oba tumusuule Kabasanda abeere eyo tuswaze Lumbuye information nze mbadde wakujja ku saa 12 nene ngamba ndokanidde saawa entuufu naye nga weziwedde saa 12 saawa emu Honorable Mwanga Kivumbi abadde bamututte Nateete ku poliisi alina kubanga waali nga kati bamukukusa mujjawo. So Mr. President wonna wooli leader of opposition General Secretary abakulembeze wa National Platform n'ensi yonna mutegende Honorable Mwanga Kivumbi akyali mu mikono gy'omutujju mutani wa Museveni Muhoozi Kanyirugaba nga bagezaako nnyo omunyigiriza akkirize kyayagala abagabe baamukuba omutwe ne baguyuza baamukuba yenna tebamwana budde gendako mu sikaani musajja atwala ozinze ne weight bw'oli emisango gye bamuvunana mbu inciting violence ategese n'akabinja kale kagenda okujjako gavumenti ya Museveni and those who are still at large ekintu kino nno kimukola bwe muyinza okulowooza nti mufuga abantu mubateeke mu fear but you are creating enmity amongst Ugandans. So you used to blackmail Idi Amin Dada, you used to blackmail Obote, that those previously they didn't follow the laws and the constitution of Uganda, but you are doing more harms than what they did. Temukiriza muntu yena kumwescortinga kuba wampapula ziraga nti ntumututte wano mututte mutwaze ekintu kye ne muteekeeyo kuba mwagala kutta. Naye nze nina ekintu kyempulira mu nze politics aside eno government egenda gwe nga tewali agikutteko n'ekintu kyempulira era nga kigenda kuva ku muntu omu gwe muyinza obbafiira mu ngalo zammwe very soon nga kigenda kuva ku ekyo omuntu agenda kufiira mu ngalo zammwe gavumenti eveeko nga ate gavumenti bwevaako mugenda kiro zaako kubanga buli kimu kyonna kyemwagaana okujja mu public kijja kujja mu public naye ndaza mulaba impunity eyo so njagadde otegeeza public Honorable Mwanga Kivumbi gyali current gyensabye okumanya nga gyali nga ne mukomera taliyo kyonna kyemwagala mukola mukuba butwa oba mukola ki mwemuna nini n'ekintu ekinga nti mugenda omuntu agenda bafiira mu ngalo n'ekintu ekingamba omuntu agenda bafiira mu ngalo gavumenti yammwe egenda okukoma ate nga very soon kigenda kwapeninga kino kisusse mwatunyumizanga bisitole wano era Obote yali mu binyo Obote yattanga abantu Obote yawambanga abantu Obote yatta kumbe mbwa mwe mwali mu kintu kino mwe mwali mu kintu kino nga mutulugunya abantu naye mujja kiwulira mujja kukola ki mujja kiwulira era mujja kitegeera kati bwe tuva awaawo mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo kuba njala sooka kujjamu wano information ya video zino zonna kuba twaziba postingidde dda zonna twaziba postingidde dda zonna twaziba postingidde njala zijjamu wano so yeye embeera update eri ku Honorable Mwanga Kivumbi n'abantu babadde nabo ku kooti mu mbeera gye babaddemu yonna kati bwe tuva awaawo katugende ku nsonga endala ensonga endala yeruwa wetwogerera olwaleero abasajja eggwanga bali baddi malawo
banatera kusomba ttaka. Abasajja eggwanga bali baddi malawo banatera kusomba ttaka. Wano tebagamba nti Uganda lero bagano gizimba kubanga nze njagala owuliriza ebigambo bino si byange. Naye nga information nagifuna nensooka nenjireka. Wulira bulungi nnyo. Soko osome caption eri ku ekyo. Uganda Railways Managing Director in trouble after 394 wagons worth of 220 billions disappeared. Nti senkulu w'ekitongole ky'eggaali y'omukka ali mu bizibu. Oluvannyuma lw'ebiyumba bya train ebikumi 394 okubula nga bino bibalirwamu obuwumbi 220 byabuze bweddu. Wulira. Uganda Railways is in the spotlight after 394 wagons worth over 220 billion Uganda shillings vanished. Parliament has ordered Managing Director Benon Kachuna to record a statement with police after failing to explain where the wagons went. Some MPs say the wagons might have been sold in Uganda, others believe they are stuck in Kenya, but guess what? No proof has been provided yet. It is stated that 131 wagons are missing from Uganda Railways, 281 wagons missing from Kenya Railways under Uganda's custody, making the total of 394 wagons gone. That's not just a transport crisis, it's a diplomatic nightmare with Kenya and a huge loss for Ugandan taxpayers. Each wagon is valued at about $150,000 US. That means taxpayers could lose tens of billions of shillings. MPs are now calling for the State House Anti-Corruption Unit to step in. Naye Mukama atusaasire. Mukama akole ki? Mukama asaasire eggwanga Uganda. Mukama asaasire eggwanga Uganda. Tujakira ku machanga ne bana Uganda batutunze. Kati waliwo bwe babolwa abantu babiri baba omugwo okwetoga bo tebamanya. Naye nga bwe bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika yeme muyambe ekkiriza. His Excellency abadde ajja ayogera ku bubbi bw'ensimbi mu gavumenti naffe nga tubyogerako. Naye Museveni simanyi ki kimugoba na mandwa ki n'endowooza bwanika. Addira ofiisi ezirina okukola emirimu n'azeebasa, n'addira ofiisi ezitalina kukola mirimu n'azikuza zikola emirimu. Kati yakwata omuguwa n'agwambaza Balamu ne Nammere bonna nga baliko likodi enkyafu. Yakwata omuguwa ogwa IGG gwe yalina okwetogesa. Remember, buli IGG yenna abaddeko abadde ajjanga nga anoonyereza wabula nga okunoonyeza kwa IGG kumutuusa either mu parliament oba mu nnyumba ya Museveni nga ssente wezibulira nga n'ebiragiro ebibba ssente bikola kiwebeera. Ba IGG bonna bazze babajjako nga tebatuukiriza mission yaabwe. Kati Museveni agenza okulaba nga IGG n'ono aliko era n'ajjamu okola ekintu kyekimu. Kati n'awumuza IGG wali n'ayagala ateekewo mutabani we ne banne bano balowooze nti bagenda kukola ne batamanyi nti beeyambaza muguwa. Kati Nyande yakwata omuguwa n'agwambaza mutabani we n'agwambalizaako ne guruupu ye eya PLU. Kati bo omuguwa ne baguwa ne baguwa Nammere ne baguwa ne Balamu bali mu kwetuga batya. Record eziri ku Balamu Barugahale okuva nga asoma ng'avubuse ng'akola bizinesi z'ebidongo ayingidde okusuubula atandise okukola mu PLU zonna likodi ziraga musajja mufere muyaaye mubbi n'obutemutemu era abamu bangi abayitirivu ne basse bangi mission zabaddemu ez'okutta abantu. Kati bwe kireeta Nammere gubadde omuguwa gw'embuzi okwetuga baamaate ono mukyafu. Record ziraga nti omwana mukyafu mu bikwatagana eby'okubba okufera obuli bw'enguzi.
kati yabawa omuguwa ne bagwetugisa ne bagenda ku gulawundi okunoonyereza kubikwatakwata ku ofiisi zaabwe emirimu gye bakola gya Inspector General of Government gwe bayita IGG. Goloza lwaki baleka IGG n'atakola mirimu gye ne basindika Minister Local Government ogenda okukola mirimu gya IGG. Kamala okunywa ku mazzi. Omanyi Museveni ne bane balowooza bategeera nnyo. Kati ofisi ya IGG yalina okukwata Speaker Anita Amongi, ekwate ba commissioner ba parliament, ekwate ba MOP bonna n'abantu bonna bali mu kubasiriza omusolo. Ate ali yabakwata piro yi yabakwata. Ebalirize batadde Anita Amongi talina kooti gyalimu, talina komera lyalimu. Eriyo baani bakakwerege. Ono Mpuuga Mapoga ne banne, Mpuuga Mayiga yamuyimiriddewo mu kkubo ne banne, Mpuuga Mayiga yamuyimiriddewo. Era singa si Mayiga singa Mpuuga ali mu kkomera. Ne Mayiga kuba yakola ddiru za Museveni ngero bw'abaakinga Mayiga kubadde babaakinga Mpuuga badde babba. Kati essaawa zino Museveni yalowooza nti agenda kuzanyira mutabani w'omuzannyo ogw'okulwanyisa enguzi n'atamanya nti kati ate yamwambaziza bwambaza muguwa mu bulijjo kimutannamanya yamwambaza muguwa. Piero yuli aliyo mubbi mufere mutemu. N'akwata na mmere ne bbalamu abaliko enziro erine mu public domain n'abasindika bagende bakole emirimu gya local government n'abateramu n'okutandika okujja bali b'enguzi. Ekikolebwa IGG, the Inspector of Government, Inspector of Government nadde ebbali bano ne bajja bagenze gye beetoolodde yonna ng'omulimu gubaddira. Kino nabagamba nti diversion. It's a diversion. Ne diversion erina ate weekubira sama neraga reality. Reality yeruwa. Reality kwe kuddira omuntu omubbi agenda anoonya ate ababbi abato. Bw'atuuka mu babbi abato yamugamba kwe tukumanyi. Kati kansooke ndukuvire ku ntono. Lwaki Museveni Emandwa bwanika ne banne baanise okuzanya politics omutuufu nga tebali mu panic, bali balina genda kebera bukebezi ebitakoleddwa mu local government offices zonna, so si kugenda deep into details ez'okufindinga abalidde ensimbi za government kuba bwe si buvunaanyizibwa bwabwe, buvunaanyizibwa bwa IGG. Kati lwaki bwe bavudde gye bavudde gye babadde ne bajja e Masaka, kyokka mu kujja e Masaka wano wali okule n'okukomba essowaani mujja kuntegeera. Mu kujja e Masaka olw'okuba nti bano tebamanyi politics n'omuzannyo gwe baba nga tebagutegeera, na mmere yabadde tali meant kujja kwekusasayizinga office duties e Masaka gy'azaalwa gye yabba akalulu. Balambo yandize Masaka na mmere yandibadde ali mu east oba mu west oba mu bitundu ebire bya Buganda, yali tasobola kujja Masaka gye bamuzaala gye yabba akalulu, gye bamanyi emizeege era gye badde bamubanjiza ensimbi empya n'enkadde gy'abadde yabbira abantu. It was a Bulanda, naye no si Bulanda ne Manda waanika kubanga tebamanyi politics. Oli Balamu yandibadde yajja e Masaka nammere n'agenda mu kitundu yeebuzaabuza ng'afuka n'abanga ata naye olw'okuba tebamanyi politics nga n'ekibagoba tebakimanyi, bonna baleese emitwe gyabwe ne bajja e Masaka. Kaabatuuze okke naffe katubambale. Kati kyegalayo mu kintu kino, omanyi buli kintu ekibi okirabamu ekirungi n'ekirungi okirabangamu ekibi. Abantu batandise okubeera abakambwe, nti asobola okumira mu namugamba gundi gw'oli kino. Ekyo bulijjo tekibagamba nti omuntu kasita omwenyigiramu n'omugamba nti gundi oli kino. Apart from the gun, these people they have nothing. Tebalina kye balina. Nti kasita omuntu omugamba nti gundi gwe nkumanyi kino kiri bwe kiti. Mwonna scenario mwazira sigenda kuzanya video.
nekasita mutandika okubeera kaali nga muga nti ekimala kino kiriwo ekiti teri wadde minisita kabeera aladisa agenda kumanyiira kubanga you know you're right olwokuba nti basiru emanda baanike batambulirako bayokola emirimu gitali gyabwe ono yagenze kugwa mu mbi z'abannamasaka nga yababba akalulu yababba ssente yabafera ate nga sigwe gusoose ne baleka bamwambula Balamu ng'omubbi n'agezaako nnyo okuwuliza omukazi n'agamba osaaga mwatubba ssente ze mmwanyi tuzaagala mu nsi engunjufu Balamu ne Nammere bandibadde baalizayininze dda era mu nsi engunjufu Prime Minister yandibadde yabasabye dda ebbaluwa ezirizayininga kuba they don't represent those offices muono yonna diversion go balimu nga baminister bandibadde baalizayininze dda for the better of the country for the better of the country Uganda and for the better of Ugandans and the image of Uganda bandibadde baalizayininze dda but due to the fact nti omubbi taswala olw'okuba nti ne mukamwabe ku topu mubbi tebakyaswala yensonga lwaki they can still come in public ne boogera nakugamba okuwangaala kuno kukulabisa ebinene mwe mwali mulowooza abantu bano bategeera nye bano abantu tebategeera munnange bano abantu tebategeererako ddala mu nsi ezitegeera Balamu ne munne bandibadde baalizayininze dda nga balikoolinze dda but unfortunately okuba nti balina kyebazi kati feeno batuwadde bano ne waliwo ebinene bigenda mu maaso one economy collapsinga government officials sibasasule wulira bulungi economy collapsinga bano bazanya drama ne drama balabisa government officials sibasasule abasirikale sibasasule polisi sinsasule abasawo sibasasule abasomesa sibasasule kati wano walabadde kimanyi abasajja bano balimba Museveni ne mutabani we ne Sali bagamba amagye nti buli mujaasi yenna ng'olina skills ogenda kuba ofuna ssente za mirundi ebiri ogenda kuba ofuna ssente z'omusalo gwa UPDF bw'oba olina profession oba oli musawo oba oli ki ogenda kuba ofuna ssente n'omusawo zaafuna nensi gomanyi nti bukyanga bateekawo salary increment abasirikale bonna tebafunanga ssente zaabwe za salary increment goba document ssente za professionals mu magye ne mu poliisi ssente tebazifunanga bukyanga bazirangire nga tugenda mu kalulu eri kya president yakubira omuggo tebazifunanga sibasasule misaala salary increment tebagibasasulanga professional add-ons tebazifunanga wonna nno mu bitongole byonna ssente teziriyo nenga sente zo parliament ezisa buli mwaka okusasula amagye poliisi neki n'okusasula president tebabasasulanga sente kati balina ebibagoba eno munda wabula bakuteze bano nabane bakuteze endowooza yaabwe nafu nnyo era tebasobola kulwanyisa kintu kino okujjako era abantu batulabira nti kiki kino kyetulaba kati nabagamba nti gwokola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza Nammere ne Nono balambani badde baalizayininze dda bandibadde baalizayininze dda lwaki first and foremost bakyafu tebateekeddwa kukola muzannyo tebateekeddwa kukola mirimu gye bakola kubanga tegibafaanana tebali presenting ekifaananyi kya Uganda tebali presenting abannayuganda ne kyebalwanyisa tebasobola kirwanyisa kubanga bo bali ekyo kyennyini kyebalwanyisa ekizibu kiri waggulu gye kirina okuva olw'okuba nti bano bamanyiza bannayuganda nti omubbi ate asobola okunoonya omubbi enkola kyobula ne mu kooti baleeseho na Bwanga Kivumbi abamuleese bajja ati tebali ment code nga basibe era namutwala paka ku poliisi yenatera obuzibidde bamale bamuzize mu safe house so nga tagenze mu kkomera yeyo enkola yaabwe lwaki cow mentality they are anti-laws they don't believe in law kati mulaba ebintu bino byonna because ne buga nti
tusobola okubanga eggwanga lyo lyagwa dda mu ntatanga tetumanyi eggwanga lyafa dda bwe mbanga nkuzanyidde vidire kwa nti Uganda Railways bagibbyeko ebiyumba 395 ebibalirwamu obuwumbi 220 obw'ensimbi nga temanyikiddwa gye biri kiki tuba tusigazizanga eggwanga kiki tuba tusigazizanga eggwanga tewali nga nemmere abasibe gye balina okulya mu kkomera ate abakulira ekkomera batunda emmere eyo n'ebijjanyo babitunda n'ebintu ebiweebwawo NGO okuyambisibwa abasibe nga butto ebyokulya eddagala n'ensimbi enkalu oyo Jackson byabashayija ne banne bonna babba ssente z'abasibe abantu bafuna kye balina kufuna kati gwe n'ogaa nti ogenda teekawo obwenkanya tewali bwenkanya mu Uganda tulina kukyusa system so mutegedde bulungi nnyo eyo movie ebadde Masaka n'ekyagenda maaso eri mu ku-exposinga system naye ng'ate system yennyini agi-exposinga yagirimu kitegeeza ni mulina added advantage ey'okuba gavumenti ya Museveni buli lunaku mpaka emunagituusa ku ttaka abanaakola ogwabo ogw'okuyoola bagiyoole kubanga eri abaagala ogiyoola we bali naye remember nabagambye kuddita ekyagenda maaso nfuna information ku information ginafulumize ya kuddita y'Abachina ekiri mu buli department police majje buli wamu Abachina batuuse olwamu bakola bali mu kusetinga naye ekyo si kizibu kyaffe kasita information mwagifunye buli kimu kigenda mu maaso mwakifunye naye nze njagala kwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwatuwadde n'obulamu bwawadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obulamu bwawadde ba comrade mwenna abasobodde okwetaba mu kulwana gavumenti ya Museveni tebadde nnyango ya kulwana boy akasajja kabadde street smart ng'ate bwe eliminatinga omuntu alina elimination system ate nga yeefudde mugezi taba mwangu wa kulwanyisa naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu exposinze akasajja exposinze system n'agireka nga nzigule bweti lwaki 1 tunudde okuva mu 96 okwesiba bwe kwetandika bali batusizaako Museveni mu mbeera eno ebiseera ebyo nga bimala okulonda ne balangirira yawangudde kiwedde politics wakoma mpaka lemuliddamu okulonda kuva mu 96 mpaka 2019 wetutandise okugjayo obulumi bwaffe obbulaga ensi n'oku-exposinga system ya Museveni ebbanga lyonna nakati baatubba akalu ne berangirira naye still tukyalemeddeko kubanga bano abasajja wozikiriza bwoti baba balakirala ne kati omulimu gwe muli mu kukola era nkubiriza buli munnayuganda yenna n'essimu y'omu ngalo muganda wange okufa obwenzi okufa obubbi fanga olwanira eggwanga likwata essimu y'oyogere ngera okubaza bayisa message mu bubaka obw'enjawulo abayimba abatontoma abazanya movies abayimba ennyimba abakola message mu reverse psychology bayidhe mwena kye mutamanyi waliwo abaana abato abali mu masomero abakola drama abakola bu short message nga buli mu reverse psychology eriyo bannayuganda bayisa message mu reverse psychology nenga actually akuba government abaana abato abakadde abazanya bu skits nga bakuba government ebyo byonna it's part of the revolution si fefe kabogera na commenting ne yali mu revolution kubanga information emuyitira mu comment section aba posting amukozo buli mu gwamaani eyo n'okuleetawo na mwanga kivumbi maanyi gammwe gemutadde kyemagati united we stand, divided we fall, and we must focus for the future of the country. If we keep quiet, that means Museveni has won us. But we shall keep on exposing Museveni on a daily basis because we have to fight on. Otalo terugwa leero, otalo lukyaliwo. Kubanga ebyakola mu kinaana
tebikyukangako bikyaliwo. Ababbi ababba mu kinana bakyabba, abattanga mu kinana bakyatta. Bakyusa bukyusa ngoyina bifo basigala bibamu. Kati bw'onoosirika nga bagenda kutulugunya omwana agenda kulyawa, omwana agenda kusomawa. Ompulira bulungi nnyo, kati tulina okusigala nga tulwana nga n'abale balwanira mu nkola ffe gye tutamanyi, feya democracy. Abanaakola enkola endala, I salute you. Ne feya democracy. Ne Museveni yennyini akimanyi. Kino kibagamba kino. Ne Museveni yennyini akimanyi. The only way to survive in Uganda currently kwe kusigala nga ali mu kabokisi kake ebinyeebwa oba akemberenge. Takyasobola kusavinga kutula mu public for 1 hour nga open roof agitadde waggulu kabere mutabani we. Bw'obanga omuntu yajja ali darling zinga alya n'ebintu ku kkubo kati ng'atuuka kubeera mu ka popcorn machine aka bullet proof kitegeeza nti yaluuzinga dda. Kiki ekimuluuzingisa? Akimanyi nti within the system nabo baagala mulya. Omuntu watuuka okufiirwako darlings n'atamulanga ng'enteekateeka zikolebwa Tanzania egyazimba ebyalo bye nga bateekateeka. Kubanga ye kyatya mujja kuba embuutu museke n'ensi emukyawe naye ng'ensi yamukyawa dda. Mujjukira Mwai Kibaki nani huyo? Mwai Kibaki, is it Mwai Kibaki? I think so. Naye yafiirwa mukazi we naye teyamulanga, yamuziika, yamulanga avudde mu bukulembeze. Lwaki? Abantu baali bamukooye. So the same system. Engeri gy'alina okusurvivinga kubeera mu ka popcorn machine aka bullet proof. Kubanga abantu abatya. Kati bwe tudda gw'okumanya ensi batabuseeko. Olira era ne ba MP nga ba NRM abatambula n'abasirikale b'emmundu. Kiki? Eggwanga bwe libanga liri safe era abantu babaga kiki ekikutambuza n'omusirikale w'emmundu? Pastor yaga nti obukuumi bwo kitwale Mukama akikuwa, Mukama ye mmundu yo, Mukama ye mukuumi wo. Pastor alina abakuumi abo ba SFC. Pastor balina lidingika. Pastor balina ba SFC. Naye nga agamba gwe ndiga kitwale Mukama lyejjeryo, Mukama mukuumi wo, Mukama ye mundu yo. Ate gwe pastor gwogazi lyendiga te Mukama ye mundu yoyo gwe ng'olina abasirikale bana balina emmundu. Ani abuzaabuzaani? Kitegeeza mu kimenti bye naye mukola abantu babakoowa dda. Gwe njagala ombuulire bwe twava mu kalulu abatugamba tuzanya documentary bakyabyogera. Abagamba nti Kyagulanyi yadduse mu ggwanga mutiitiizi Cement Struggle yagisuddeyo yetunze bakyabyogera. Where are they? Abamu nibo batabasobola kuba jambo nti tebakyaso bennyina babiri aho yadduse yasuddeyo struggle takyasobola kuba jambo bw'ati. Tebakyaso wadde okulingizaako n'okumanya omanyi location y'essimu ye weeri atya abagamba Kyagulanyi yadduse. Uganda is no longer safe for Ugandans. Today I was speaking to someone, he's an artist from Europe. He told me that, how are you, Mr. Fred? I'm watching each and everything which is taking place in Uganda. As well, I follow you on social media and whatever is taking place on the way how they are tracking you where you are. Namugamba, yes. Nangamba, we are watching the situation in Uganda. Everything is messed up. People are kidnapped, people are killed. The courts of law no longer functional. Everything is messed up. Yes, that's what is taking place in Uganda. But good enough the world is watching. But I think Ugandans, they must wake up against the brutal regime of Museveni. Namugamba, yes, I agree with you, but there is a problem in Uganda. Which problem? Numbers of which there is a problem, is a big problem in Uganda. Numbers of which the problem is
that Museveni created fear, which fear that the whole system in Uganda were interfered. That even if you want to go to report a case at police station, you can't. Even if you go to courts of law,